rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Kati ziweze ennaku 3 abasiraamu ze baakasiba mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Olwaleero ye Juma esoose mu mwezi guno ku muzikiti ogumanyiddwa nga Masjid Swedik mu Kisenyi, omubaka wa Uganda e Sudan Sheikh Dr. Yahya Ssemuddu yakulembedde okusaala. Eggwanga lyaffe oliwonya ebizibu eby'entalo, oliwonya ebizibu by'endwadde. Ono okusinga obubaka bwe abwetoololereza nnyo ku kubuulira abakkiriza okuwaayo ekiseera kino eky'ekisiibo nga bakola ebikolwa eby'ekisa eri abalala, okusinza Katonda mu ngeri esukkuluma ku nnaku endala, ssaako n'okukendeeza ku budde bwe bamala nga bali ku mikutu gimugattabantu nga balaba ebitabayamba. Agamba nti waliyakun alayka sakinatun wa waqar, omusiibi abeerako obukkakkamu obutali bwa bulijjo. Abantu balemera ku TikTok nga tebalina na bya mugaso bye baliko, n'omugamba ne Ramadhan tosobola kwerekereza, osomeko Qur'ani ogimaleko mu Ramadhani. Assalamu alaikum. Asinzidde wano n'ategeeza nti oluvannyuma lw'akaseera k'ebyokulonda okuggwa, buno bwe budde obusaanye okweyambisibwa okumalawo obugulumbo bwonna obwaliwo mu kulonda kuno. Bw'atyo asabye ekitongole ekiramuzi okukkiriza abasibe bonna abatali ku misango gya naggomola abakwatibwa mu mbeera y'ebyokulonda okukkirizibwa okweyimirirwa kibasobozesa okwetaba n'abantu baabwe. Banga emisango gye bazza si gye gya naggomola egigambisa nti nno omuntu agenda kuleeta obulabe ku ggwanga, nga basobola okubeera nti nno beeyimirirwa, ne basobola okubeera nti beetaba mu mbeera y'okusiiba nga bali mu mbeera ya bulijjo. Ssemuddu alaze obwennyamivu olw'enkolagana wakati w'abantu ba bulijjo n'ab'ebyokwerinda erabika ng'etandise okusereba. Wabeerewo omukago ogw'olubeerera ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Abakuumi b'eddembe baleme kutunuulira bantu ba bulijjo ng'abalabe baabwe, n'abantu ba bulijjo baleme kutunuulira bakuumi b'eddembe ng'abalabe baabwe. Ategeezezza nti kikyamu ab'ebyokwerinda okukozesa amaanyi agasukkiridde nga bakwasisa ebiragiro, n'abasaba beeyambise nnyo obukugu okusinga okukozesa eryanyi. Naye bw'ojja n'okuba wateetaagisa kuba ng'osobola okuwooninga omuntu n'adduka buddusi, gwe noga nti ate gwe mboggoledde n'adduka kamugobe ate mukube, oba gw'osobola okubeera nti nno okanga n'adduka noga nti ono nyina omukuba tiyagaasi wadde abadde agenda, ate enkola eyo teba nnungi. Tukubiriza, twagala omukwano gubeerewo wakati w'abakuumi b'eddembe n'abantu ba bulijjo. Okusiba omwezi gwa Ramadan y'empagi ey'okutaano okwesigama eddiini y'Obusiraamu, era nga mu kiseera kino abasiraamu bakubiriziddwa okuyambako n'okusibulula bannaabwe naddala abo abalina obwetaavu. Kubanga okusibulula kuba kuyamba banno abasiibye nga tebalina kyakola kyakusibulukirako. Abantu bangi oyinza omulaba nga oli alabika bulungi, ayambadde bulungi, naye nga wallahi talina kaagenda kusiibulukirako. Allah tamukendeeza mpeera ze, asigala azifunye naye ate n'ofuna ezenkana ezize. Naye ate ekimu ku byewuunyisa, empeera z'okusiiba Allah teyazitubuulya wadde nabbi we, tetumanyi ziri mmeka.